Tuyina bannaffe abeegugumulidde omuze gw'okusera ebulaayi eno nga bannayuganda oba nga bankuba kyeyo bannaffe naye nga bo bajja n'omuze gwabwe ogw'obusezi. Buli omu tetuganye yeetaaga chance mu bulamu. Buli omu yeetaaga okubaako obulungi mu mbeera etya oba oli mu mbeera atya, buli omu yeetaaga n'abaako obulungi era nga buli omu ayagala abeera obulungi ng'asobola okwetuusaako buli kimu kyawulira kye yeetaaga mu bulamu. Naye mulimu embeera ezitatusobozesa. Mulimu embeera nga yo tuyina sooka kwewaayo kugimaliriza nga tetunaba kukola kintu kiddako oba kutekinga step eddako mu bulamu bwaffe. Ng'ekintu ekyo bwe tuba tetumaze kukitereeza kiba kigenda tufiiriza emikisa gyaffe gyonna egy'ebiseera byaffe eby'omu maaso. Baganda baffe bangi nnyo abava mu famire ezirimu ebintuntu ng'ebyo, ebintu by'okulya abafu. Abamu nga bakikola tebamanyi, abalala nga bamanyi, naye nga yalowooza nti bw'anaalinnya ennyonyi ekintu ekyo tekijja kumugoberera. Abamu ku bo bajja n'ennyama already, ennyama enkaze, ennyama ensekule ense, ne bajja nabo mikebe ne bajja ebulaayi okukola nga bamanyi nti ennyama eyo egenda kubayambako okubajjako kiri ekyoyooyo ky'okuyimuka ekiro okugoba abantu. Ne baba nga bakozesa ku eyo nnyama buli ekintu ekyo we kimukwata n'akwatako mu vvu ly'ennyama eyo gye yasa n'alyako, oba n'akwata ennyama eyo gye yakaza mu mikebe alyeko atere akakkanya embeera eyo. Baganda baffe abamu batuuka eno embeera n'ebayinga ne bakozesa omululu gw'amaanyi nnyo ennyama ne bagirya okukakkana eweddewo. Ennyama mu kuggwawo ne batandika okugomoka ekiro. Oli mu mawanga agatali gako otandise okugomokera mu nnyumba ya mukama wo onoonya nnyama. Otandise okusala abantu b'omu nnyumba enviiri. Otandise okubasala obufiififi. Otandise obbasala eddagala eribeebasa otandika obbasokoolamu ebitundu ebitonotono by'olina okulyako okuziyiza ekyo ekintu. Baganda bange, abaana kiki? Bannayuganda kiki bannange? Buli omu asaana n'amanya omuze gwe n'ogukolako nga bannange tonnaba kujja. Oba okoze otya oba okoze etya omuze ogwo n'ogutangira guleme kubanga gugoberera. Ojje obusezi bwo e Uganda obulinnyisizza ennyonyi, ojje oserere eno mu Bawarabu. Kamera zikukwata oli bute? Weetooloola ennyumba ya mukama wo, kamera zikutta oli bute? Ojjeemu engoye, kamera zikutta oli bute? Oli kuba n'obasikambulamu ebifi. Ekintu ekyo kiswaza nnyo bannange. Ekintu ekyo kirina engeri gye kitunyigiriza naddala ffe Abannayuganda. Ebintu bino bingi nnyo bizze bituukawo, ebimu nga tebikwata ku kamera, ebimu nga bikwatiddwa ku kamera, era ebimu nga tubirabyeko ne tukakasa obutuufu bw'ezo ensonga ezizze zitambulatambula. Abantu batuuse n'okututya. Abannayuganda muli abantu, Abannayuganda muli basezi. Yes, obusezi buli wamu. Abantu mu nsi yonna yonna basezi oba w'oba w'abantu basezi. Naye gw'oba omanyi nti mulina omuze gw'okulya abantu nga gwava e Uganda okimanyi nti akabina ke kakuwoomera lya okakkute nga togenda kuddamu kayoya, ng'okimanyi bitundu bya kyama bye bisinga okuwoomera birye obikkute, oba matu ge gakusingira oba nnyindo oba mimwa birye obikkute. Mutambuleeko bannange basobole okuba nga ebintu ebyo babibaziyiza okuba nga tebibatambulirako. Oserere ewantu ewatuufu. Naye gwe ovudde eri Uganda teweekolako teweetereza bulungi, otuuse w'omuwarabu otandise okugomoka. Amangu ago ekitambo kikukutta owulira oyagala kulya mwana wa muwarabu. Ekitambo kikukutta otandise okuwankawanka olye banno b'osula nabo mu nnyumba. Ennyama mugirya ne mugiriisa bbamo ne mugimalawo. Bw'oba omanyi nti olina omuze ogwo nga wajja weetegese, tetuganye ozze n'ennyama yo mu bikebe, ozze n'akadagala akakutangira okulya. Weekwate bulungi, tovaabira nnyo, lyako ekitonotono omanye nti nno ennyama gye naleeta mu mukebe guno egenda kumazaako emyaka 2 paka wenkomawo e Uganda. Ennyama gye nnasa ngenda kubanga nnuunako at least olugalo lumu buli ekintu we kinkwata kireme kunnyanika.
naye mmwe muvaabira kufa bufi ekizaana ekituuka ekitambo ne kikwata n'otandika okugomokera mu nnyumba y'abendi otandise okusokolamu abantu enjala otandise obbasazisa obufiififi obasayisa nayiro kaata obalya mulimu ebintu ebimu bannange nga biteeka omutima gwo ku paniki. Baganda bange mwekolengako bannange mutambuleeko ebintu ebimu byonna ebintu ebimu bisoboka mutambuleko ebintu ebimu mubyejjengako bigenda balemya we mutuula kati ekintu nga busezi nze nali bannange ekintu nga kusera ekintu nga kukola kikujja bitambo ebintu ng'ebyo waliyo abantu abasobola okubijjanjaba ebintu ng'ebyo mutambuleeko nga gwokimanyi nti no weeteekerateekera kujja Bulaaya sooka otambuleko omanye nti kati nina omuze bwe guti nfuka ku buliri kangeme okufuka ku buliri nsera ekiro kanneegeme ndi mulogo kanneegeme ndi mubbi kanneegeme bannange muleme kuswala mutuswazizza bannange ekisusse amannya nsigadde yenze Shira Adita.